Mu masomero getutuuseemu enkya ya leero kuliko Antimire Primary School e Kazo ng'eno abayizi tubasanze beetegesedde okukola ekigezo kyabwe eky'okubala. Essomero lino libadde liteereddwako akapande akalaga nti ebigezo by'ekyomusanvu bigenda mu maaso. Emmotoka etambuza ebigezo naye etuuse mu budde era abayizi basoose kkakasa nti ebigezo byabwe si bisumulule. Ku ssaawa 3 ez'okumakya abayizi batandise okukola ekigezo kyabwe eky'okubala. Omukulu w'essomero lino Sebunya Vincent atutegeezezza nti abayizi 61 abatudde ebigezo baakuyita bulungi era ne yeebaza olupapula lwa bukedde olw'akatabo ka Pass PLE n'agamba nti akakasa nti ebitundu 80 ku 100 ku bireeteddwa baabisoma mu Pass PLE. Era twebaza UNEB olw'enteekateeka ennungi kubanga buli kimu tukifunye mu budde. Beebale nnyo beebalire ddala. Twebaza ne Bukedde TV olwa questions ze batusetingire za Pass PLE. Nkakasa zigenda kutuyamba 50% oba 80% mu bibuuzo ebigenda okujja mu PLE. Bwe tutuuseeko ku ssomero lya Holmes Darren e Kamwokya, abayizi batandise bulungi ebigezo byabwe era nga tusanze babaaza olwo ne bakebera ebbaasa z'ebibuuzo okukakasa nti nsibe bulungi si nsumulule. Omukulu w'essomero lino Samuel Birungi ategeezezza nti waliwo abayizi 2 abatasobodde kutuula bigezo byabwe olw'okuba bazadde baabwe babatwala ebweru w'eggwanga okubaako bye bayiga. Abanga bali absent basoma first term ne second term ne mu holiday batwala obulala naye nga abalala bonna we bali balamu kisobola bajja kukola bulungi. Yo ku KCC Primary School e Kamwokya abayo tubasanze batandise okukola ekigezo kyabwe era omu ku babadde bakuuma gwe twogeddeko naye atutegeezezza nti byonna bitambudde bulungi naye waliwo abayizi 2 abalina obulemu ku mibiri gyabwe UNEB be yakkiriza okwongeramu obudde. We bali nakufulamu abadde absent kujja kuntu tunamu abaana 2 aba special need naye era tugenda kubawa extra time. Extra Setimba Joseph ne Birungi Sise beba kusakidde eggulu lino ku Bukedde TV.